Ensonga z'amasanyalaze buli lukya zongera kulinnya nkandago nga kino kivudde ku bubbi bw'ebyuma ebitambuza amasanyalaze okunyagibwa bakyala kimpadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekigaviiriddeko okuvaavaako buli lunaku. Omuze gw'okubba ebikondo ebitambuza amasanyalaze gusinga kubeera mu bitundu by'e Busoga okuli Kamuli, Iganga n'ebirala nga nagibuvuddeko akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo kaatuukako mu bifo bino okulondoola ensonga eno. Olw'okuba nti ekitongole ekisinze okukosebwa mu nsonga eno kyekyo ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited ekivunaanyizibwa kutambuza amasanyalaze okugajja ku mabibiro. Olwaleero minisita w'amasanyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa asinkanye bakulu mu kitongole kino okumanya okusomozebwa kwe bayitamu. Minisita Nankabirwa agambye nti batuuse nga minisitule okulwanyisa obubbi bw'ebyuma bitambuza amasanyalaze ku bayinze era n'agamba nti ensonga bazikwasiza amagye oboolyawo be banaasobola okwenganga babbi bano. Message gyembawa nti tuli banyiivu, tosobola kuleka malwaliro mu nzikiza. Singa maama wo yabadde mu theater nga eddwaliro teririna na generator erimu amafuta, theater nebeera mu kizikiza, gw'omubbi nga relative wo yaliyo, abaana yafiiriddemu. So ensonga kati evudde ku kitongole kino ekya UETCL, ensonga evudde ku Nankabirwa, evudde ku ministry eya energy. Ensonga kati ekwatibwako ab'ebyokwerinda. Ono akakasizza nti endagaano n'ekitongole kya UMEME tegenda kuzzibwa Buggya olw'ensonga zaganya okwasanguza. 2025 tugenda kulaba ate ekitongole ekirala nga kigenda okugenda mu maaso n'omulimu UMEME gwebadde tukolera okutuyamba okusaasaanya amasanyalaze ng'endagaano yaffe bwe twagikola. Endagaano tesazibwamu busazibwa please. Endagaano etuuse ku nkomerero yaayo. Akula ekitongole kya gavumenti kivunaanyizibwa kutambuza amasanyalaze okugajja ku mabibiro ki Uganda Electricity Transmission Company Limited, Mike Talima Kananura ategeezezza nti abasala ne babba ebikondo bitambuza amasanyalaze balabika babalinako bukyayi. Kati abasala towers batandise okutambula ekiro, bakyusiza mu tactics, kati batambula ekiro ssaawa 9:10. So awo we tusangira obuzibu. Kananura mu ngeri emu ategeeza nti amasanyalaze gagenda kwongera okuvaako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okutuusa nga ababbi bakwatiddwa. Ekiriwo kitegeeza nti tawa bwe baba bagisaze nga bwe nali njogedde kyongera kukosa customers. So kireducinga options. Osiano Mukibi, BBS Telefina, Ageesigika.